okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN Televine, twebaza Mukama asobodde okukuuma natutuusa kati nga tukyali balamu. Tumwebaza oyo eyatutandisa omwaka era nga bwenjogerera tubambaga ng'omwezi ogwa January oba Gatonnya tugutambuddeko, era nga Mukama nzikiriza nti mwesigwa nti ajja tusobozesa okugumalako. Nkukulisaayo mu kiseera ekyakayisanyo eky'ebyobufuzi. Abamu twali tetumanyi nti oba tunaatuuka wano nga embeera si nnungi nga bweri, naye twebaza Mukama nti yatuwadde akalembereza ne tuba n'emirembe wakati mu bigambo ebingi ebitiŋŋana. Gwe omulabi waffe kukubiriza okuwagira omulimu guno ogwa Avento Media. Sobola okukozesa merchant code gw'alina essimu ya Airtel. Merchant code eri 4397850. N'oyo akozesa MTN sobola okukozesa namba eno eya merchant code 8389883. Ate era mwabalina essimu za seereza osobola otufuna ku Avento Media app. Genda ku Play Store aba Android, sobola okuba nga ofuna ka app ako ne kakuyambako kulaba nga empeereza yaffe ogifuna mu mbeera esingako obulungi. Era n'owa Apple naawe tetwakulowoozaako, sobola okugenda ku Apple Store n'ofuna ka app aka Avento Media app. Nolwekyo nsaba Mukama abeere naffe nga tutandika gye tukkiriza nti tutandika n'okwogera Katonda mu puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwa January. Nze Alan Balida Mukama gwalonze kulaba nga tutambula ffenna olunaku olwaleero, era nzikiriza nti kisa kya Mukama kigenda kubeera naffe paka ku nkomerero. Nsaba twewombeeke tusabe. Omutukuvu ayi Mukama omulungi, Katonda w'ekisa n'okwagala, kwebaza nnyo kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu kujja okuyiga ku bigambo bye bitukuvu. Kyeva nsaba oteeketeeke emitima gyaffe ebigambo bino bisobole kututeekateeka olw'obwakaka obugenda okujja. Byonna mbisabye nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Engeri ey'okufunamu okubikkulira kwa Katonda. Tugenda soma mu kitabo kya Zabbuli e19 okuva ku nnyo lw'omusanvu paka ku lw'omwenda. Bayibuli egamba nti etteeka lya Mukama lyatuukirira, erikomyawo emmeeme. Okutegeeza kwa Mukama kunywevu, okuwa abasirusiru amagezi. Okuyigiza kwa Mukama kwa butuukirivu, okulwanyisa omutima. Ekiragiro kya Mukama kirongoofu, ekyakira amaaso. Entiisa ya Mukama nnungi, ya lubeerera emirembe gyonna. Emisango gya Mukama gya mazima, gya butuukirivu ddala. Bw'atyo omuwandiisi wa Zabbuli we yalambika ensonga obulungi. Olwaleero tugenda okulaba ensonga 6 ezinnyonnyola okubikkula kwa Katonda obw'enjawulo. Kakasa buli omu yandyagadde okumanya Katonda butya bw'ayinza okutwebikkulira. Kubanga wabanga mukwano gwaffe era naawe olina mukwano gwo, kya nsonga nnyo okumanya ebimukwatako, n'omanya ki ekimusanyusa, n'omanya ki ekimunakuwaza, n'ofuba okulaba nga weewala ebyo ebiyinza okuleeta obuzibu mu nkolagana yammwe. N'olwekyo Katonda mukwano gwaffe, naye mu mbeera efaananako bw'etyo atwebikkulira. Ensonga zino 6, ensonga esooka y'etteeka, nti kuno kwe kwagala kwa Katonda okubikkuliddwa era kuno kukomyawo emmeeme. Katonda atuwandiikira amateeka gano
gatulambike butya bwe tuyinza okutambula n'emirembe, butya bwe tusobola okuweesa erinnya ly'ekitiibwa, tuleme okuvumaganya erinnya lye era tubeere n'emirembe mu nsi efaananako bweti. Mu Yokaana 14:15 agamba nti mbanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Nti omuntu yenna obanga ddala Katonda omwagala, teri bujulizi businga kukwata tteeka lye, era nti olikwata, omuwandiisi wa Zabbuli agambye nti kukomyawo emmeeme. Nti etteeka lino tuwa emirembe, etteeka lino lituyamba okuwona ebizibu bingi. Gamba nti singa abantu baali bagoberera etteeka erya toyendanga, amazima gali nti n'endwadde zino ezitukaabya akayirigombe ng'ezaamukenenya tezaali kyasa nnyo nga bwe ziri, naye olw'okuba nti etteeka eryo limenyeddwa, kyovula nti tulina mirembe, tulina endwadde ez'ekikaba ezifaananako bwe zityo. N'olwekyo mateeka ge mulimu emirembe, era n'omuddu wa Mukama Yobu ndi Katonda yamussaako etteeka lino okummerera olugo asobole okuba n'emirembe era nga musanyufu. Ensonga ey'okubiri ku nsonga zino 6 kwe kutegeeza, ayogedde kutegeeza nti okutegeeza kwa Mukama kunywevu, nti gano ge mazima ga Katonda, gano gageziwaza omuntu owa bulijjo. Nti muganda wange mwannyinaze, oyagala okuba omugezi, weetegereze okutegeeza kwa Katonda. Yesu Kristo yalina abasajja ensi bwe yali enyooma, abavubi, abantu abakola emirimu eginyoomebwa, abantu ensi be yakyawa. Naye nti abantu kasaba abatunuulira bagenda obalaba nga balina engeri gye bakolamu ebintu mu ngeri y'enjawulo. Kwe kutegeera ne bagamba nti wamma bano abasajja bali ne Kristo. Nti omuntu yenna atambula ne Mukama waffe, engeri gy'akolamu ebintu eba yanjawulo. Oyinza okuba toli muyigirize nnyo, oyinza okuba toli mugagga nnyo, ne buli woba ng'olina okutegeeza okwa Kristo, Mukama alina engeri gy'akuluŋŋamya, n'oba ng'oli wanjawulo, n'oba ng'ossibwamu ekitiibwa. Ffenno ab'ekkanisa y'Abadventist, Mukama yatuwa okutegeeza kwa Kristo nga gwe mwoyo gw'obunnabbi, nga gutulambika mu mbeera zonna ez'obulamu. Ojja kwesanga buli nsonga ebyokulya, ensonga ey'ebyomwoyo, ensonga ey'okuzaamu abaana, ensonga ey'okutandika amaka, nga byonna birambikiddwa bulungi mu kutegeeza kuno. N'olwekyo buli w'okwettanira ogenda kulabika ng'obeera wanjawulo. Era nzikiriza nga tutandika omwaka guno twaletanidde nnyo kubeera n'okutegeeza kuno kwa Mukama waffe, nga ge mazima ga Katonda agatajunguluddwa. Era kyova olaba nga terefayina yaffe eno eya 3ABN yo yavaayo okuyimirirawo okulaba ng'ereetera ddala amazima ago mu mbeera yonna gye galimu. Gayinza okweyisa obubi naye ng'ate mu nkomerero ge gakuwa emirembe, emirembe egy'olubeerera. Ensonga ey'okusatu gye bayita okuyigiriza. Omuwandiisi wa Zabbuli nako yakwogeddeko nti bino bye biragiro bya Katonda, bireetera emitima gyaffe okusanyuka. Nti okuyita mu Bayibuli mulimu ebiragiro bingi. Bwega Bayibuli eyogera ku nsonga nnyingi ez'obulamu, ensonga nnyingi ezisobola okutuyamba okubeerawo. Nti bino obanga obigoberedde ogenda kuba n'essanyu mu mutima gwo, ogenda kulekeraawo okwewunika, ogenda kulekeraawo okubeera ng'olina by'olowooza odde eno odde eri, wabula ogenda kuba ng'otebenkedde mu kkubo limu, kubanga okimanyi nti mu biragiro muno mwe mugenda okuva essanyu. Ate essanyu lino si lya kaseera. Manyi mu nsi muno bintu bingi ebituwa amasanyu, naye ogenda okulaba nga tosobola kuba mu mativu. Naye essanyu ery'emirembe n'emirembe, essanyu eritebenkera lye liva mu kukwata ebiragiro bino n'okuyigiriza okwa Katonda. Ensonga endala bye biragiro, nti bino bye bigambo eby'obuyinza okuva eri Katonda, bireeta okutegeeza eri amaaso g'omusomi.
nti omuntu yenna eyewaddeyo n'asoma ekigambo kya Katonda n'akinoonya nga mwalowooleza emisana n'ekiro agenda kutegeera ddala ki Katonda ky'ayagala akole. Eri mu kitabo kya Zabbuli, mu kitabo kya Kubikkula ayogera ku mukisa ogw'enjawulo eri oyo yeewaddeyo okuwulira n'okusoma ekigambo kya Katonda. Nti muno mwogenda okujja nti kubanga omuntu atasomye tayinza kumanya. Ate ffe Abadventists tumanyiddwa ng'abantu ab'ekitabo, abantu abafuukula Bayibuli, abantu abeewaayo okumanya nga ffe basobola okutereeza abalala. Naye kiba kya nnaku nnyo obanga naawe oli awo bakuyita binsanga wano nga olinda balala ne bakubuulira. Gwe alina okuba nga gwe ensulo, kubanga Katonda akutaddewo okubeera omujulirwa eri abalala, kubanga waliwo bangi batasobola kufuna mukisa gwe tulina olw'okusoma ekigambo kya Katonda. Ensonga endala ayogera ku ntiisa. Gino etegeeza obwesigi obuwa ekitiibwa mu mutima gw'omukkiriza. Nti ffe abeewaayo okunoonya amazima, nti Mukama alina engeri gy'atussaamu entiisa. Entiisa eno nga yakutya kukola kibi, okutya okunakuwaza Katonda waffe, kubanga tukirabye nti ye mukwano gwaffe asinga. Simanyiyo omuntu eyandyagadde kulaba mukwano gwe nga si musanyufu, nti oba otya nnyo okumunakuwaza. Nolwekyo entiisa eno etuleetera okutya Katonda n'okumuwa ekitiibwa. Eri mu Kubikkulu agamba nti mutye Mukama mumuwe ekitiibwa. Okutya si kwe kw'okudduka emisinde, wabula kwe kw'okulaba nga omugondera, omussaamu ekitiibwa, tokola bikontana na by'ayagala. Nabwe ekyo kigenda kukuyamba okutambula n'emirembe era n'essanyu. Ensonga esembayo agiyise emisango. Zabbuli yagambye nti emisango gya Mukama gya mazima era gya butuukirivu ddala. Kuno kwe kusalawo okwokukwataganya n'embeera zaffe ez'obuntu, okutuleetera okusalawo mu butuukirivu. Basewo ne bannyabo, waliwo okusala omusango. Nti byonna by'okola oba birungi oba bibi, bujulizi obugenda okukusaliza omusango. N'olwekyo kya nsonga okulaba ng'otambulira ddala nga Katonda bw'ayagala, otambulire mu mateeka ge, kubanga buli kyokola kiwandiikibwa mu bitabo by'omu ggulu. Obutafaananako nga kkooti z'ensi eno, nti kkooti z'ensi eno mulimu enguzi gy'otalabanga. Nti omuntu akolera ddala omusango naye olw'okuba nti Mukama ayinza okuba yamuwa kasente, weewaawo n'abatazirina asala amagezi, n'alwana abuze omusango guno n'awaayo ekyojja mu miro. Naye simanyi Katonda gy'ogenda mumusanga omuwa ekyojja mu miro, y'ogenda mumuwa ki? Kubanga CV egamba nti nze yakola eggulu n'ensi, kakati omugagga afaananako bw'atyo ogenda mumuwa ki? Nti mpaawo tetulina ky'oyinza kumuwa. Nti omuntu afaananako bw'atyo yagenda okukola ki? Okusala omusango. Era omusango guno agusalira mu butuukirivu. Nti Katonda tali mu bukuusa bwa ngeri yonna. Waliwo abandaba kati ojjukira babanyagako ettaka lyammwe, ojjukira babadyekadyeka ne babatwalako ensimbi zammwe. Naye mu maaso ga Katonda ebyo byonna birabibwa, era Katonda newankubadde alabika nga asirise nti ekiseera ky'osala omusango kituuse. Omuyimbi wa Zabbuli atutegeeza nti okugoberera okubikkulya kwa Katonda kututwala ku mpeera ennene. Nti ffe abakkiriza okusala omusango kwa ssanyu, kubanga we tugenda okufunira empeera yaffe ekizaamu amaanyi, kubanga waliwo bangi abeewaddeyo okulaba nga bakola ekituufu, naye mwana wattu ogenda okulaba ng'ensi tebasasula nga bwe bakoze. Omuddu wa Mukama Asafu ye yawandiika ng'atunuulira abantu ababi, agenda okulaba ennimiro zaabwe zirabika bulungi, bakungula, bafunye ensimbi, bazimbye amayumba, bafunye obulamu obw'essanyu. Naye ng'ate weekuba mu ttooki agenda okulaba ng'ebintu bye tebitambula bulungi.
bizinesi eyiye tetambula bulungi, amaka ge gadobonkanye, nga buli kimu alaba tekitambula abavubuka bagamba nga we yakibala. Naye Bayibuli egamba nti okutuusa we yatuukako awatukuvu wa Mukama nalaba enkomerero yaabwe, n'ategeera nti Mukama kyava bateeka mu bifo eby'obuseerezi, nti bo empeera yaabwe ekoma wano ku nsi, naye ffe Mukama tumwebaza nti empeera yaffe nnene ate nga esukkuluma ku kubonaabona kwe tulimu kati, nti omuntu wabonaabona ayinza okulowooza nti ne Mukama lwaki mpita mu mbeera efaananako bweti, lwaki nze kugamba ne twewuunika, naye nga tetumanyi nti okubonaabona kwaffe tetusobola kwenkanyakanya na kitiibwa kye tugenda okufuna nga Kristo akomeza obwakabaka bwe. N'olwekyo ly'essuubi lye nkuwa muganda wange mwannyinaze omulabi wa TV eno yana watulaba ku mikutu egy'enjawulo, nti gwe beera mwesigwa okutuusa okufa, kubanga empeera yo nnene. Eri mu kubikula agamba nti beera mwesigwa okutuuka okufa, nange ndikuwa engule. Nti era Katonda agenda kutuwa empeera ennene era n'okutukuuma, nti obuwulize bwaffe buno bulinga zaabu mu nsawo zaffe. Simanyi kyabugaga kyomanyi kisinga zaabu, nti bwe tuwulira Katonda tuba twewaddeyo okweterekera obugagga bwaffe eri Katonda mu ggulu, ennyenje gye zitatuuka. N'olwekyo buli wookola ekyobuuliza mu maaso ga Katonda, mu bbanka ye y'omu ggulu oba otandise otuterekayo obugagga, gira ogenda kuba n'essanyu ng'ekiseera kituuse. Kuba kati ebintu tebitambula bulungi, tuli mu nsi enzibu, si bya nfuna, si bya maka, si bya bufuzi, buli kimu olaba nga kitabuse. Awo ne bagamba ye tugenda kukola tutya? Naye mu mbeera efaananako bw'ekyo Katonda gy'agamba nti beera muwulize. Wakati mu kiseera kati tutandise okuleebukana n'ogw'okuzzaayo abaana ku masomero, wakati mu mbeera eyo ng'ensimbi toziraba, Katonda agamba nti ekirabo n'ekimu eky'ekkumi bikomyeyo mu ggwanika lyange, era ayagala obeera omwesigwa. Wakati ng'okola mu wiiki n'ogiyitamu ng'olaba akasente kabuze, yo Bayibuli esigala ekyagamba nti mu nnaku 6 oba okoleranga emirimu gyo, olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti ya Mukama Katonda wo, era tokolera nk'omulimu gwo, ate nga yeegomba okuba, ate nga akwetaaga okuba omuwulize, kubanga agamba nti we munaanoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna bye munoonya agenda kubitwongerako. Naye kyennaku ogenda okulaba nga ate bambi twagala nnyo okusooka okukuŋŋaanya ebyensi, ne tujjukira Katonda oluvannyuma, awo tuba tuweebuuse, era kyova olaba ng'oluusi ebintu byaffe bigaana. Kyeva nsaba Mukama atuzza obujja, atuyambe tumukulembezenga, kubanga ekigambo ky'obuwulize kikulu. Wano agamba nti obuwulize bulinga omubisi gw'enjuki okuwooma. Simanyi mu nsi muno waliwo ekisinga omubisi gw'enjuki okuwooma. Nti bw'obeera omuwulize oba n'essanyu, oba n'emirembe, toba na kutya kwonna, kubanga nti omanyi nti ogw'owuliriza oba gw'owulira y'alina byonna, nti gwe bimukwasa, ebisigadde byonna n'obimulekera. Ebintu by'ensi tebikumalamu, naye ekyennaku nti waliwo we tutwalibwa. Genda okulaba ng'oyagala okuŋŋaanya kiri, oyagala kukwata ku kiri, ne twesanga ng'oluusi tukoze ebyobutali butuukirivu, tuvudde mu mateeka ga Katonda. Oluusi n'ogamba ne Mukama naye alaba, nina okwetaasa, nina okwebereramu. Ekyo nno kyabulabe ddala. Katonda atusuubira okuba abawulize 100 ku 100. Taliiko mbeera nti embeera bw'enaaba nnungi munaawuliranga, munaagonda. Ye atugamba okugonda ekiseera kyonna, era atugamba nti tunaagondanga tugenda kulyanga ebirungi ebiri mu nsi. Muganda mwannyinaze olaba nti emu ku nsonga lwaki
ebintu ebimu tebitambula bulungi kiri nti olw'okuba tetuli bawulize. Bwe tuddayo emabega ku bajjajjaffe Adamu ne Kaawa yali abawadde essanyu n'emirembe mu lusuku nga bagenda kulya nga we banywa nga tebalina kutya kwonna. Naye n'abalaba n'agamba nti naye omuti oguli mu masekkati mu lusuku temugukwatangako, temugulyangako, ti naye muligulyako mugenda kuba muleesa ebizibu. Era Adamu ne Kaawa balya ku muti ogwo, Katonda yabuuza Adamu nti naye ekyokoze okimanyi? Kwegamba ng'alabira ddala nti bayingiridde ekigambo ekinene kye batayinza kuwangula, nti Sitaani yali kati abatadde mu bufuge bwe nga tebakyasobola mwetakkuluzaako. Era mwana wattu kyova olaba nga tuggiddwa nawokerawo okufa, endwadde z'otalabanga, obubbi, obumenyi bw'amateeka. Tubadde mu biseera ebyokulonda, mulabye abavubuka ab'amaanyi nga banyagulula ebintu, bo bali ku mugano. Abantu balwana kulaba nga baba n'emirembe kuyita mu kulonda na biki, naye nga waliwo abalala bo bagufudde mugano. Kakati ebyo byonna byonna tubirabira ddala nga biviira ddala ku Adamu. Naye era naffe ogenda okulaba nga tukyakutte ekkubo lyerimu erifaananako bwe lityo ery'obutali buwulize. Kyova olaba nga ensi tukaayidde, tetukyalina mirembe mu nsi. Ate ekyennaku gye tukoma ogenda mu maaso eyongera kwonooneka. Kyewuunyisa mbadde ntulanka ewange ne ndaba ku bannabyabufuzi nga boogera, naye ng'obalaba balina engeri gye bamatizaamu nga bakulaga nti buli kimu kigenda kuba taratibu nga luwombo lw'amagi, nti kasita munteeka mu kifo buli kimu kigenda kuba kiteredde. Naye simanyi omulabi wange gwe mujulizi, katulawo babinaaterera weewa abamu baagudde, naye n'abaatusuubiza amazima gali nti tolina kyogenda kukola ku nsi, kubanga ffe mubyandigwa ebitukuvu tulabira ddala ng'ensi eyongera kwonooneka, tegenda kuterera okutuusa okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nti weewaawo akalembereza kasobola okujja, naye ate ekigenda okusituka oba mukalembereza ako kigenda kuba kinene nnyo kusinga ffe bwe tulowooza. Nolwekyo bwe tubeera abawulize, omuwandiisi agambye nti kiwooma kiringa omubisi gw'enjuki. Naye obutali buwulize buleeta bwavu na kukaayirirwa. Bassebo ne bannyabe ekibi kikaawa. Newankubadde wano mu kutandika kirabika ng'ekiwoomerera, baatusooka baagamba nti ekiwoomereze kisala enkenku, nti ekibi nti ebibala byakyo bikaawu nnyo okukira okususa, nti oyinza okukikola wano ne kikutaasa, naye gye biggweera muganda wange mwannyinaze tebiba birungi. Era ekyekikomerero kigenda kwokyebwa, abo bakola ekibi bagenda kwokyebwa mu muliro ogw'Eggiyina. Kakati simanyi oba waliwo yandyagadde okusimba mu lusoolo oba okwokyebwa omuliro. Naffe abala tugenda kuba mu kwesiima okw'emirembe n'emirembe ne Mukama waffe Katonda. Nzikiriza nti teri yandyagadde kubeera mu mbeera efaananako bw'etyo. Naye olw'okuba nti tugaanye okugondera amateeka ga Katonda, tugaanye okubeera abawulize, Katonda naye talina kyakukola, kubanga omuntu obanga olemedde ku kibi ng'olinga embalabala weeremera ku nte, ate Katonda agenda kukolera ki? Kubanga akuteereddewo, yagamba nti ntaddewo maaso g'obulamu n'okufa. Naye n'akubbira ebibuuzo n'agamba nti naye londa obulamu. Nojja kwesanga nti ebiseera ebisinga twagadde nnyo okufa. Kyava abuuza naye mwagalira ki okufa? Muganda we mwannyinaze, ddala ddala osobola okusalawo n'ogamba nti nze njagala kufa kusinga obulamu? Kyakabi. Naye ate mwana wattu bwe tulonda, buli lunaku olukya obaako n'engeri gy'olonda. Era okulonda okwo kusimbya layini either okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda oba okugenda mu muliro gwa Geyeena. N'ekyo tubeere beegendereza kusalawo kwaffe okwa bulijjo, kubanga buli ky'osalawo kirina kye kikola ku bulamu bwo obw'omwoyo. Ebimu tubiyita bya kusaaga, naye ng'amazima gali nti bigenda kusalirwa omusango.
ayogedde ne buhavu toli butali buwulize buleeta n'obuhavu ekyo kyalwatu nti bantu bangi mu butuufu bali mu mbeera ze balimu olw'okuba nti tebagondedde mateeka ga Katonda. Mukama okugaggawaza abagwebaze okugeza Katonda atugamba nti muze ekirabo n'ekimu eky'ekkumi mu ggwanika lyange mulabe obasiiba fukumulira emikisa ne mbula nawo okugiteeka. Ne basewo ne bannyabo emu ku bintu ebitutawaanya kwekola ekitundu kyaffe mu kuza era kyova olaba nga oba oli awo tuli bahavu olw'okuba ntuganya okukola Katonda ky'ayagala kubanga Katonda yayogera ebigambo by'okusigwa talimba ate amanyi emitima gyaffe n'okusinga ffe bwe twemanyi. Olwekyo tolina ky'oyinza mukweka ekikulu gwe kola Katonda ky'akusaba okola ekitundu kyo n'obwesigwa. Nti okubikira kwa Katonda kusobola okubikulira kwa Katonda okusobola okuganyulwamu omuntu alina okusoma ekigambo nti oba yagala okuganyulwamu kubikulira kwa Katonda weeweeyo osome ekigambo. Basebo ne bannyabo simanyi ebbanga kiri otwala nga tusomye ku Bayibuli. Mukama yatuwandikira ebigambo bino nga bigenda tuyamba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Oba oli mu nnaku oba oli mu ssanyu ekigambo kya Mukama kisigala kigasa. Nti era tokoma bukomi kukisoma naye okikkirize ekigambo kya Mukama kikkirize. Ndi wokikkiriza kigenda kuwa essuubi ery'enjawulo. Bantu bangi balina essuubi mu bintu ebitategeerekeka batera ogendako mbasamize abalala nga balina mu bakulembeze baabwe oba oli ab'ebyobufuzi naye nga byonna amazima gali nti temuli ssanyu temuli mirembe wabula mu kigambo kya Katonda ekyo kibeerera emirembe gyonna ate ebigambo byakyo bya mazima bituukirivu tebyabulako. N'olwekyo atuyita okusoma ekigambo kya Katonda. Simanyi nga wali we ngambye nti simanyi bbanga lyotwala ng'osoma ekigambo ekyo. Nze nkakasa singa tubadde tuweewaayo ne tuyiga ekigambo kya Katonda singa ebimu ku bizibu bye tulina mu nsi byagonjoolwa dda. N'olw'okuba nti bambi tumanyi okuwammantako awalala twesanga nga ekigambo kyaffe tukibuuse tukisuula mu gguluka. Nti wamala okisoma kikkirize nti okukikkiriza okutuwa essuubi era womala nti beera muwulize eri ekigambo ekyo. Nti ekigambo kasa kikutangira ne kigamba nti tokolangi tobbanga toyendanga tottanga nti gwe kikkirize nga bwe kiri. Mukama agenda kuwa essanyu ery'enjawulo. Mukama agenda kuwa emirembe. Mukama agenda kuwa obutuukirivu. Mukama agenda kuyamba owangula ensi eno kubanga ekigambo kya Katonda kirina amaanyi. Eri akyogerako mu Bebulaniya ng'ekirina obwogi obubiri kisala eruuyi n'eruuyi. Ekyo kiyita kitono muganda wange mwannyinaze kigambo ky'amaanyi. Era nze nkukuutira nti wangayo akadde waakiri neziba ddakiika 5 buli lunaku twebaza Mukama nti tulina puroguramu eno nti ku makya nga tunaba kuwambagatanya na bintu bingi osobola okutandika olunaku n'ebigambo bino eby'obulamu ebigambo ebigenda okuyamba okusobola okuyita mu lunaku era n'obulamu bwo obw'emirembe n'emirembe. Kyenva nkusaba obeere muwulize okole Katonda ky'ayagala n'obwesigwa. Kyenva nkuba omulanga nti Katonda atuwa okutegeera ekigambo kye tusobole okusalangawo n'amagezi n'okuba abenkanya mu bantu betuwangala nabo. Muganda wange mwannyinaze nsaba Mukama akuwa omukisa. Ebigambo bino nsaba abisse ku mwoyo gwo kubanga Katonda ye mwetegefu twebikkulira ayagala nnyo tubeere abantu abawulize bwe tunaasobola okuwangula ensi eno ejjudde ebizibu. Nsaba Mukama atuwa omukisa era twewombeke tusabe. Tukuvayo Mukama omulungi tukwebaza nnyo nti oyogedde naffe enkya eno ennungi ey'olwaleero. Tulabye engeri gy'otwebikkulya okuyita mu kigambo kyo.
Mukama tuwe emitima emigonvu tusobole okuwulizanga ekigambo kyo, tusobole okugonderanga ebigambo bino bye tusaliza omusango, wabula bibeere ebyo binaatuyamba okuwangula ensi eno. Bira n'omwagalwa atulaba, Mukama ayinza okuba alina bingi ebiganye, ne muteeka mikono gyo byonna obikwateko era obikoleko ng'okuli, kubanga byonna tubisabye nga tubiyisa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Gana nsaba Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.